Birigwa n'omutwe gwe Birigwa nze sabangako ekigambo ky'amagezi Birigwa kyayogedde sikirabangako ntunuulidde Birigwa for a very long time yagenda e Japan nga ambassador yakolayo ki sirabangayo kintu ky'amagezi yaleeta Airtel Award era bagimugobamu n'agenda emenga era ne bamugobayo abantu abamu otunulira aka yaabwe kakati wano tulina omusajja asinze ekisiraani bamuyita mayenga abeera mu bintu yetafuna mulimu oba yobadde alowooza nti mukazi we ye yamupepese mukozesa nalaba ku muka Bobi Wine yalaze walala ekiro ebyobufuzi ebyo bibeeramu Museveni yatugamba kulaba mukamwa buli kaseera omuntu alina okwogera ku munne kino nakiri never talk politics tumumanyi but never say nti oli lujuuju kwotabulyanga ku mwenge nange benyondo omutwe wetondera Obuganda lwaki mwe betondera wetondera mengo wetondera yango kyogere wange benyondo omutwe wetondera nebufeyo n'entwe zaabo lwakitoka benyondo omutwe lwaki mwamutwe n'owaasi mubabole babakuza bubi akasajja kabukiddako kalaba kasebo kasajja kabi nnyo yefu Biyinzika has problems over his finances okuba nyumba ye azimbye ennyumba bwetyo alina gy'anajja sympathy bamugaa sente yaziteekawo akasajja kabi oba fitina kagisomera luddawa bawulidde gundi gyo agamba ng'omulaliza Bobi Wine wabaddeyo pisi wabaddeyo ki enanga enanga yonoona bwonoonyi abantu enanga ajja kukyonoona akimala ebifaananyi why didn't he arrest that man with a pistol do you believe nti enkuŋŋaana za Bobi Wine tembadde mu baserikale naye enanga lwaki tanuuna kuvu can you be anybody nga bwe nabagamba nze sidawutingani bomu sizidawutinga naye ziri ewakakani ng'ensenene nti mujja mutukwate eziri wali omusajja najja ng'azze kuteeka bomu ne kutatulikako n'emu oyo ekipulaani nga talina magezi